So nebaza Katonda ng'ebintu bye twabibala bwe bibadde process eweddeyo okulayira kuwedde kati ekiri okuyingira parliament kukola naye emirimu egisinga kwe kusooka okwebaza Katonda kubanga bino nawo taba Katonda toyinza kutuukawo n'okwebaza my family my party GMV ya NUP abatuuze b'e Makindye East n'okutwaliza Makindye East ne West abandeze naye kati ndi mubaka wa Makindye East bye ngenda okutandikirako kwe kusooka okulwanyisa enzikiza eri mu kitundu era natandise deggaba wadde mbadde sinnalayira buli awali enzikiza okuteekawo security rights okuddira LC buli LC njagala ebeere ne first aid box era mu mwezi gwange ogw'omukaaga ogusooka ngenda kuŋŋaanya aba LC buli LC ebeere ne first aid box omubeera bandage plaster spirit ebyo ebintu ebitandikirwako omuntu nga yalibadde ebiwundu kubanga tubeera mu ghetto so obyemizannyo kwe kulaba nga nyamba nnyo kilabu zaffe mu Makindye East naddala ez'emipiira n'ez'ebikonde n'okutandikawo okulaba nga wabeerawo emisinde okupromotinga abawala so emirimu mingi gye nnyinza okukola naye ng'ogyeko embaka gya parliament ffe busiraamu tuziyita faradha ne sunna kati faradha ze zezinkakatako sunna byebyo ebinsuubiribwamu so bwentyo bwe ngenda okubeera obuweereza bwange n'omukwano gwe nnina eri community bannamakindye bagumanyi era sigenda kukyusa yoyo mulyanjamu wammwe era ofiisi yaffe egenda kubeera Kansanga awo mu Church Zone mangu ddala tujja giggulawo era wagenda n'okuba nga we tusibuka okukola emirimu ati kati mbadde mubaka kati ate sinamanya kinsumbuwa kati olwo byenja okuddamu awo mwaka gumu waliwo byenja okuddamu simanyi gye nzije kubanga sibaddeeyo kati sobola kyogerako katuyingire toyinza kujanjinga katabo olw'eddiba lyako tobaddeewo obulimba bukeera nnyo tebunaaba maaso mbadde meeya ng'akola state of Makindye address for 2 hours what about 2 seconds that is a white lie kyenva nkugamba Munyagwa ne banne mbamanyi Munyagwa babadde bagamba tagenda kulayira kubanga ayogera mu Luganda now what language am I now communicating to you? Is it English or Lugubala? English. So that's a white lie. So Munyagwa avoid this bena n'oluyimba olwo wale okwogera kuseya munno kubanga Munyagwa twava kusebaka naye buli wabeera abeera ku mulyanya so I won I swear in now what next aninde mu debate yava mu parliament nga ta debate nzeeyo kati nza ninde yava mu parliament nga ta debate abantu ziweddewo si Makindye yokka wabula eggwanga lyonna genda kubanga njogera nnyo ku nsonga y'engereka y'emisolo siganye bantu kuwa misolo naye engereka y'emisolo eri bubi nnyo terina bwenkanya ekyo tuleka okuba nga kijja ku fulo ya palamenti nga nfunye omukisa newe naaba nga ndeese ripooti ekyokubiri byebyenjigiriza n'ebyenjigiriza bisaana okwogerako mu Makindye tulina secondary school eya gavumenti emu eri Kansanga kati omwana naave Namuwongo naava Eggaba nga bonna bajja Kansanga kitegeeza nti buli parish 3 tuteeka okuba nga tufuna ki essomero newankubadde sente weeziri kyovola baffe abanupu twakola alternative budget okulaba nga twalibadde tukola tutya so ensonga ezo naye wentandikira kati n'okutandika n'enkya kwe kutandika okuddira ebitaala ebyaka security rights era bw'ogenda Eggaba twalira kamera z'Eggaba bajja kugamba yatandise n'okulaba nga buli LC efuna first aid box era nze kyensonga lwaki sikoze pate ngenda nga neetolola miruka nga ngenda ndabira ddala ebizibu by'abantu sigenda kukola pate yawamu ekisembayo kwe kuteekateeka the return of the terminator ndowooza terminator ogimanyi owabukedde so n'olwekyo ngenda kuba nammwe so abuteebasaba amawulire mubaddewo nnyo ku lwange okulaga byenkola ne bye nina okutereeza Ssaabasajja Kabaka awangaale zaabwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ebyobufuzi byawedde essaawa yakuweereza obubaka ki bw'olina eri ababadde bakuvuganya ku ground eyo abonna abatwe tuvuganya nabo bonna mbayita bajje tutambule wamu omusiraamu yagamba nti mwetakiriza mu busiraamu musembeze mwagaza obusiraamu kati abona ddeta batampagira njagala banoonya mbasembeze mbannyonnyola ensonga zange n'obuweereza bwange manje tunagenda okukoma bijja kwaba nga bamaze okunzikirizaamu era nja kubaweereza bulungi bizibu ki ebirimu abantu baffe bakimanya kabonero ebisookerwako ebina byogenda okwanja mu palamenti ebisookera ddala ebyobulamu kimanya kabonero eri bubi nnyo mu nsonga z'ebyobulamu n'ebbula ly'emirimu banakimanya kabonero tebalina mirimu abavubuka
ebisinga obungi ate ekizibu ekisumbuwa eggwanga lino n'ebyobulamu. Weesanga nti omukyala ava ekitanga okujja emulago kyokka n'emulago gy'agenda e Masaka ku Referral Hospital teri bujjanjabi. Ebizimbe bizimbibwa, abalala basula ku seminti, tewali bimala mu byobulamu. Ekisooka ndi musanyufu nti mmaze okulayira kubanga olugendo luno lubadde lunene, waliwo bannaffe baawangula naye tebasobola balangirira, nze bannangirira n'okulayira mmaliriza okulayira. Essanyu ndifuna naye okusomoozebwa kwe tulina nti eggwanga litusuubiramu benki naye ate nga tuli batono nnyo tetuwera na 10 okwaŋŋanga olwebeeya lw'ababaka ba palamenti aba NRM. Kati buli olowooza ku ekyo nti tuli batono naye tugenda kwaŋŋanga bangi ate eggwanga essuubi lirina muffe ate awo n'onakulamu n'odda ewaka n'otuula n'osiriikirira n'olowooza kikyogenda okukola. Tuki ebyenkizo byogenda okutandikirako mu palamenti eya 12? Palamenti terina byankizo na bitali byankizo. Buli kintu ekiri mu Uganda kati kyankizo kubanga buli sekita gyoyogerako yankizo. Bw'oyogera ku byenjigiriza byankizo bikyankalanye byafa dda. Bw'oyogera ku malwaliro ekiri ewaffe Rwenga ekiwangala mu senta yaffe ya disitulikiti buli omu akimanyi ffe ewaffe balimi ensonga eziri mu bulimi, eddagala ekyamu lye bagula, ebiwuka ne bitafa, abamu balunzi, kwegamba buli nsonga yonna yankizo. Buli nsonga eri mu ggwanga yankizo. Nze kyendowooza nti buli lunaku tujja kwaŋŋanganga eyo ensonga eneebanga gye tusobodde okwaŋŋanga. Bansuubira okusimbira ekkuuli n'okulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga paliyamenti eno etunuuliddwa nnyo ng'ekimu ku masiga asatu ag'eggwanga agasingamu obuli bw'enguzi. Nze kiruluuta saagala mpulireko wantu wonna wonna nzira yonna eyeefaananyirizaako ebyo olw'ensonga enguzi eno buli woogirya omuntu w'ekalungu oyo gwe nkiikirira abeera anyigirizibwa. Kitegeeza nina ogirwanyisa nga nze neesookerako ate n'engirwanyisa n'embalala abanninaanyi. Ekyokubiri, abantu b'ensinga okuvaamu balimi, abasajja abalimi abamu n'abavubi. Naye ebyobulimi biri wansi nnyo bitya nti n'abafunye omukisa ne basobola okulima ebirime byabwe ne bituuka okungulwa, bwe bituuka ku katale babadondola budondozi ebbeeyi y'ebirime byabwe. So nina okufuba okulaba nga tulwana okulaba nga abantu baffe abalimi bafuna ebbeeyi y'akatale k'ebirime byabwe. Engeri gye ndi omuvubuka ndikifaananyi eky'omuvubuka oyo munnakyalo atalina mirimu nga n'abadde atandise omuddala gwa kyapati naddala nga muluka ya Town Council n'ebitundu ebiriraanye amakubo bagenze nga bagisenda. Nzikiriza nti ngenda kubeera eddoboozi lyabwe abo abantu kubanga benvuddemu ate benfaanana fe okulaba nga omuvubuka abeerera ddala essuubi lya Uganda ery'enkya. Ng'ate n'ekirala olw'okuba nkulidde mu mbeera ey'okuba nga okusoma kwewaffe ne mu kalungu si kwa munyoto nnyo, abantu tebasomye. Nsuubira era nga nzikiriza nti nja kulwanirira ebyenjigiriza okulaba nga bitumbulwa mu kitundu kyaffe weewaawe n'ebyobulamu kubanga bw'otunuulira Kalungu disitulikiti yonna erimu eddwaliro erya Health Center limu ng'ate erina Town Council 3 namba n'amagombolola 4 naye erina eddwaliro erya Health Center 4 limu erya Bukulula ng'ate nalyo teririimu byetaago bisobola gikumala. Ekyo ekyennyamiza nnyo kitegeeza nti kitukakata kuffe nga ffe okulwanirira ebyobulamu mu kitundu kyaffe, ebyenjigiriza, ebyobulimi n'ebbula ly'emirimu. Nze nga nze Kiruuta lyengenda okuba nga nkikira naddala mu bavubuka. Yes, my name is Kiruuta Yusuf Binia Keretanyi, the representative of the people of Kalungu East constituency. First of all, I thank the Almighty Allah who has always blessed me throughout this journey that we started as early as 2006 when I was in P7. First of all, I'm not just here as a representative of the people of Kalungu East. Since I'm the youth, since I'm a youth and I'm a representative of those youth that are in the village, especially the unemployed, I pledge to fight hard and fight unemployment among the youth in our constituency, because even the few that have tried their best to start up businesses, they have all been demolished by the trade order. And above all, I come from a constituency where most of the people are farmers. I pray so hard that God helps me to fight for those farmers such that they find market, or we find market for their agricultural produce.
above all, I'm coming from a very humble background where education has been left behind. It has been left behind and it has been lagging behind. So I think as a child who was born through that life and who has grown up through that life, I pray that I fight to improve to improve the quality of education in our constituency and the district and Uganda at large. Above all, I pledge to fight for the healthy status of our district. In Kalungu we have 3 town councils and 4 sub-counties, but it is very unfortunate that we only have 1 health center which is Bukulula, and even when you reach there, it doesn't have enough equipment that can help it. I beg your pardon? Yes. About corruption, I pledge to fight against corruption because I'm one of those young children that have been negatively affected by the way the parliament has been corrupt, especially our predecessors. So I believe in this 12th parliament we are going to fight hard to fight corruption, because corruption is the root cause of all the backwardness that Uganda is in at the moment. Omugabo gwayo era tusaba n'abo abalonde cabinet tebatulondera omuntu asukka emyaka 6 kubanga omuntu asukka emyaka 6 aba ali mu kukuŋŋaanya byalina sata ali wakati w'emyaka 35 n'enkaaga aba ali mu kuteekateeka. So batulondere wakiri abo abateekateeka, ffe abali wansi wa 35 ffe tulina ssuubi, tuli mu kufuba okulaba nga tunoonya we tugenda okuteekerateekera. So tusaba baleme kutulondera muntu asukka emyaka 6 kubanga yajja kuba akuŋŋaanya bukuŋŋaanya biki byanaatwala ewaabwe basobole okubeera nga tebatulyaza maanya nga ffe abavubuka. Kuba abantu b'e Kalungu, abantu b'envaamu balimi, okuba nti balimi ebirime byabwe bamala obirima tebiyina katale. Nzikiriza okuba nga nja kubeera eddoboozi lyabwe wakati mu kubanoonyeza akatale k'ebirime byabwe n'ebirala ebiringa ebyo n'okuteesa oba okubaga amateeka ag'ebiruubirirwa eby'abantu so si eby'abantu ssekinnoomu ne oba oliawo ne gavumenti yali muyinza wabula ku lwa bannayuganda kubanga be bannannyini ggwanga lyaffe lino ffe tuliwo nga abakiise baabwe. Abaali baagala okuba nga bannemesa okulayira nsiina kye ŋŋenda kubagamba, wabula mbagamba ekintu kimu, banoonye Katonda mu bulamu bwabwe. Lwaki? Nange saasalawo nzaalibwe, saasalawo mbeere mubaka wa parliament, wabula ntuukiriza ebyo Katonda bye yannambira, kubanga ekisa kye tekisobola kuntwala maanyi ge gatasobola kukunkuumira. So byonna baabikola, but little did they know that I was just living a script of life that I've never written for myself. So oye yawandiika script y'obulamu bwange yagenda ogitambuza mpaka waali baswaza. Waliwo akayimba ennaku zina akagamba ogolole omukono gwo onsembeze kumpi naawe. Mukama ajja kunsembezanga okumpi ne waali abalabe bange bajja kubanga aneekoonako yagwa, kubanga siriiwo ku lwange nzekka, ndi ku lwa bannayuganda abangi ennyo. Constituency is Nakasongola. I am representing Nakasongola County. Yes, for the last 40 years, we have been grappling with poverty. There's rampant poverty. The youth are really unemployed, and land wrangles, drought, the poor quality health facilities, the poor quality education. Those are some of the things that really need we need urgent help. So we are trying to raise the voices of the people of Nakasongola so that government can look into the concern of that area. And we are crying up to government that the funding, the budget servicing local government at the district is 40 billion. It's supposed to be over 300 billions for such services to reach the local person. So as a member of parliament, I expect to raise the voice so that more appropriation is added and services reach to the people of Nakasongola. So do you want to say that the voices have been low? The voices have not been low,
and we acknowledge the contribution of our predecessors, but we must raise the voice more and more and more. Government listens when we remind them their mandate, and we expect that because we are going to be raising the voice every time, each and every opportunity we get, we understand they will respond. Looking at agriculture, produce and so on, how could it be easy to increase market access for the people? Yes, first of all, it is very shocking for a district with 3 water bodies to suffer with the drought. We have Lake Choga, we have River Kafo, we have River Rugogo. By the fact that we have 3 natural water bodies, we would have expected government to construct irrigation schemes for our people. But during the drought season, over 5 months, the whole period, people are non-productive. So we expect government, first of all, to come and give a budget for construction of irrigation schemes. We even have the fishing community, which are no longer accessing the lake. We expect that if government decides that people will not fish naturally, let them construct fish ponds and give business to those people in small societies of fish ponds. Yes. And finally, in English, through your program or through your media work, you've been agitating for the fight against corruption in your podcast and so on. Corruption is the reason why every Ugandan cannot access good health facilities. Corruption is the reason why many people are unemployed. Corruption is the reason why people are not working even when they are educated. So as Ivan Cheyune coming to Parliament, where every Ugandan is disappointed with corruption scandals being swept under carpet here, me as Ivan Cheyune, uncorruptible, I'll come out and raise issues. For as long as there is corruption here, I'll ensure that the world knows, and we shall always condemn it. Tugenda mu Luganda honorable tukuyozayoza okusookera ddala ng'owamawulire n'ekyokubiri abantu baagala kumanya nti ekisanja kino si bya kusaaga nga bwe batera okuyita. Okusookera byonna njagala okwebaza bannamawulire bannange. Ivan Cheyune mbadde w'amawulire emyaka 17. Buli lwe ndaba omwana w'amawulire ng'akutte kalaamu, ng'akutte akatabo, ng'akutte kamera, ng'akutte omuzindaalo, ndabira ddala mu ndabirwamu nga yenze. Ekimu ku bintu ebinyigiriza nze w'amawulire nga ngakola bye bimu ku bintu ebyensasula embi ey'amawulire. Era ku lw'abamawulire nja kuyimirirawo batongeze emisaala. Tukolera mu mbeera mbi, companies nyingi teziwana bamawulire insurance, naye be bakuba mu miggo mu campaign, be batomera ku bodaboda nga banoonya hard news oba breaking news ozireeta mu newsroom. Nga Cheyune alumirirwa amawulire, nja kuvaayo olw'ekitiibwa ky'amawulire n'okulwanirira baganda bange ab'amawulire. N'ensonga ey'okubiri, olw'okubanga nnondeddwa Kiikirira Nakasongola, nzikiriza nti abakulembeze benzirira mu bigere balina kye bakoze. Nange nzize gattako ddoboozi. Tukooye ekyeya okutukuba, ente ne zitufaako emyezi 5, naye nga tulina ennyanja bwe tusobola okukola irrigation, tulina river Kafo, tulina omugga, gavumenti yali badde evaayo. Oyogedde ku bintu bye tulima ng'abantu b'e Nakasongola, ne tulemerera n'obituusa katale olw'enguudo embi. Nze kinnuma okubanga ewaffe e Nakasongola tulina olwazi gye bakuba koolaasi, n'akola enguudo z'e Hoima, n'akola enguudo z'e Buliisa, naye ng'ezaffe zonna zaabomoka teziyisikamu. Nze olwa Cheyune nja kubanja, kubanga nze kubanja gavumenti nga bwe tuwa omusolo naffe